Ekereziya ya St. Jude Catholic Church Naguru enkya ya leero Jude n'eboga Banna FDC abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo ko ab'enganda z'Omugenzi Sarah Eperu ababadde bazze okuwonga omwoyo gwe mu mikono gya Katonda. Abooluganda bamwogeddeko ng'abadde munnakibiina atakyukakyuka omugezi so ng'abadde mpajiruwaga mu maka mwava buli omu okumwesigamako. Woke up in the morning just fixed on one thing: to build her homes, her houses for her children, to cook for her children, and to serve FDC. With or without money. Babakulembeze b'ekibiina kino bamwogeddeko ng'omukyala abadde ateerya ntama eyawaayo obulamu bwe bwonna okulwanirira enkyukakyuka mu ggwanga. And we shall forever remain indebted to Sarah. Sarah was a fighter. She used her gifts very, very effectively to give those who could not speak a voice. Bannabyabufuzi wano we basinzidde okusaba buli ssekinnoomu yeefumintirize ku mugenzi by'abadde alwanirira bafube okubitwala mu maaso okulafuubana kwe kuleme kufa ttogge. It's extremely urgent that we fulfill the desires, the pursuits, the passion of our colleagues who can no longer be a part of that process. To celebrate the life of Sarah to the fullest, we must come together and push the cause of the struggle to liberate this country. Newankubadde aboogezi baabadde basabiddwa okwekuumira ku bulamu bw'omugenzi beewala enjawukana wabula si bwe gubadde. Pulezidenti w'ekibiina ki FDC ow'eky'ekiwayi ky'eNajjanankumbi Patrick Oboyi Amuriati yasoose okusaba banne obutasikaŋŋana bitogi kuba ebigendererwa byabwe by'ebimu ng'ebigenda mu maaso mu kibiina kye bimwennyamiza ne yeewuunya ebimwogerwako. Kyokka Dr. Besigye amwambalidde n'amutegeeza nti tebakyagwana kumuyita pulezidenti wa FDC. Ugandan politics today is getting vocabulary from the FDC because of the name calling, because I have been referred to as a Ngata. But God knows I am not a Ngata. I've never been a Ngata. When you say, the president of FDC, Patrick Amuria, it's as if he is our president now. For us, we have. I think that is justice also to say what the reality really is. Oluvanyuma omulambo gwe gutwaliddwa e Katonga, abakungubazi ne beegattibwako bannaabwe abali ku ludda oluvuganya gavumenti okuva mu bibiina ebirala omuli Mathias Mpugo wa NUP, Alice Alaso wa Anti, Kenny Lukyamuzi n'abalala. Bonna omugenzi obwedda bamutenda buvumu era agwana okuyigirwako abo bonna abaagala okulemera ku nsonga. I have no doubt in my mind that in her passing, the Lord is reminding us of the void she's leaving behind, and therefore that must be filled. If her void is not filled properly, then nature will fill it with self-seekers. Sarah has gone away, not compromised. Sarah believed in this cause with all her heart. Abooluganda babuulidde abakungubazi nti kubadde kulwana okutuusa omugenzi e Katonga kubanga wabaddewo abagezaako okubba omulambo mu ggwanika. So I really don't know how it happens that when you take a body to the mortuary, somebody else can come and sign it out. And then with the friends from Nandala Mafabi, from morning he's been calling, trying to stop A+ from bringing this body here. But Nandala Mafabi is not a friend. Kyewuunyisa nti abantu batandise olutalo ku mulambo enkaayana ku muntu ayakoze eki yamaze kugenda. Oba wali omwagala yaliwo, oba oyagala kumuyamba yaliwo, wali osobola kumuyamba, wali osobola kukola ki. Sarah Eperu wakuziikibwa mu disitulikiti y'Engora ku lw'omukaga lwa Sabbiiti eno. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV.
Zisa nebaza